10-5 mkedde fama embutikizi Suuna wanji bannange emikolo gituwuuba ate giriwa yiyi ejasindi gyawedde era oyo tumuyinanga nnyonnyola ku mikolo gye n'ensonga lwaki teyatuyise abali b'ennyama wabula nga 11 twabagambako wano nno nti emikolo gya Rabadabba neyali muka AK47 jijja nga 11 bamunonanga imukuze nga 11 Juni 2021 omwaka guno era omwezi guno gwe tutandise emikolo lwe giriyo gigenda beerayo ku Lwakutaano era abagenyi bagenda kubeera nga bava ku Speak Resort okugenda ewaabwe w'omukyala kugenda kubeera kwanjula ne nika okuwoowa kubanga kuwoowa nika Nebali manyage na jimu ambaliza ku resort. Okay. Kakati tuina Cindy ayogera ku mikolo gye. Ya ko video n'abantu basize mbaga baserebu. Si abantu baserebu bonna. Suuna yabulayo yekka. Kandi yabo kuwasa. omukazi omubeeramu obuzibu sombadde saagala mu bulabe kugamba kale omanye ekyokukyala kati tukole privately bwe biggwa bulungi kati nga tulyoka tukola okwanjula nga kuli open to the public so ekyo munsonyiwemu but okukyala had to be in house nga kiri kyaffeffeka tayagala kulabika like a younger man like it's the first time to come and introduce himself bwe bityo bwe kusalako enviiri n'abikendeeza bwe biri naye siyenze yakisazeewo well me and him tubadde wamu myaka 5 you know on our anniversary nasalawo nti no are you ready now because we did our engagement nga bwemanyi the year gitokolyako bomb party is when we did the engagement and he gave me the ring kuva dda nze si believing mu kudatinga celeb because mbabeeramu nendaba obulamu bwabwe it's very hard for a celebrity as a man to commit to a relationship because of temptations bayitamu every single day kati nzinga omukazi saagala competition eyo kunsuza nga seebaseewo kitegeere I decided a long time ago nti sijja kudating omusajja nga celeb njagala omusajja nga wange nti bwe tuddayo waka tulina emboozi etakwatagana you know ng'ayogera ku movies njogera ku agera ku loogi nti mwakola yoyo nno Cindy nga nnyonyera ku by'omukolo gwe n'omwami we Prince wonna mukandyesereza ba promota nga munyumye ku mboozi ebinyume ebyo kakati Suuna olunaku lweggulo ekiyongobero kyaguddewo General Katumba oyakubiddwa amasasi agatwaliddemu driver we ne muwalawe wabula epasi yataddeyo ka post n'agamba Uganda mugiraba bannange ekyana ne kibeere ne kigamba tugiraba n'okusinga vidiyo zo kuli ekibe kyayasamya akantu akalungi tugiraba n'okusinga vidiyo kakati ne tugendako wa misaaki ayogereko ku General Katumba Wamala n'agamba General Katumba Wamala yaliko patron waabwe mu Eagles era nakati ndowooza akyali gwe bantu gwe beebuuzaako era webagenda okwawukana mu Golden Band awo gwe baali beebuuzaako n'agamba yanyoleddwa nnyo ekyabaddewo kuba muntu mulungi ye muntu gw'abadde yeebuuzaako mu nsonga ezimu tuweeko ku misaaki obiraba nemekanga naye takusooka twebaze Katonda olwa mukadde wakuba nti nno mwaddeyo omukisa omulala Katonda webale kubadde kusalawo nze mulaba nga kitange kubanga emirundi mingi ampadde okubuulirirwa ate abadde patroni waffe abeera patroni waffe mu Eagles Production abeera patroni waffe mu Golden Band nefuna kuwalawo nga mwonyinaffe akafiiriddemu misaaki Semakula ng'ali munnaku anakuwalolwa Kayibanda kiki kitalo nnyo katugendeko wa Maswanku tulabe ate kyagamba